okubeera ng'okyekuumidde ku mukutu nate olunaku olwaleero Lugaba yeebaleyo yakumpeeredde obulamu n'obeera ng'oli omu ku abo abakyatemya obukofu butereevu anaabibya takumba yeekolera itongwa tukomyewo naye era tugobye bumale tulabike nga tumenyaamenya ebyo ebimu ku byo ebitambula mu ggwanga erya Uganda particularly leero tugendagendako mu music industry matwalego yeekolera buza kupatula batweyongere abalabi baffe abalungi musibye mutego musuze gutya kansubire musibye bulungi weewaawo akalagaane tekajja buliika era we tugenda otandikira olwaleero waliwo amawulire agatambula mu Uganda nga gano gali wakati w'omukyala Serena Bata n'omwami Abitex promotion gye buvuddeko omwami yavaayo n'alangirira nti nno baawukanye n'omuyimbi ono Serena Bata era n'agamba nti ayagala amuliyirire obukadde obuli wakati w'olunaana n'okudda waggulu olwaleero omuyimbi ono avuddeyo nga yeemulugunya agamba obulamu bwe buli mu matigga kubanga mbukubimu ebyamugambibwa oba ebigambo bye yafuna okuva eri eyali manager we mu budde obwo bwa promoter we yamugamba nti wakumuwala mpaka mu kyalo we tuba tutandikira leero wakumuzza mu kyalo Serena waabwe si mu kyalo era mu kyalo omuntu wakuwalawala ng'akuzza wammwe kabi kyenewe mbadde nsaaga ekisooka kya byonna olugendo lwa Abitex promotions ne Serena Bata lubadde wakati gye byatandikira mmanyiyo kuba nali promotion manager mu Abitex promotions mu bufunze nti ne music wa Serena Bata okulaba oba alina okukuba ku mpewo oba talina kukuba ku mpewo nali muvunaanyizibwako ssebo mukama wange weewaawo naye Serena Bata yalinga emmere emaze okufumbwako n'ekona Serena Bata yalinga emmere emaze okufumbwako n'ekona weewaawo era nasika omugwa gw'amaanyi ne Abitex nga sayininga omwana oyo namugamba ekituufu emmere emaze okufumbwako n'ekona yeetaaga enku nnyingi nnyo okugijjiisa okusinga agenze n'osoggola n'ofumba buki bupya Abitex kyava ngamba nti olaba onyoomye omuwala oyo ne muga simunyoomye ne tubala katale mwe tugenda kufuna ki sente nangamba olaba onyoomye omuwala oyo kati gwe ngenda okufiirako manyize nkola byewuunyisa omanyi Abitex ng'oyagala akola ekintu bw'oba oyagala akuwa ssente mulage nti toyagala ssente ndowooza yo olina kukiwakanya tompa ssente leero saagala kati ye kyowakanya ennyo ate kyakola ki kyakolera ddala so yaŋŋamba kakati kankulage nti nsobola okufuula ekikonwa emmere ekola ki eriibwa tusimbula bwe tusimbula Abitex omuwala oyo yali amaze bambi kankuyite okwekyawa nga yeekyaye nga n'omutwe gwe mu butuufu teguli mu nnomo ng'era omuntu eyeekyaye omanyi bw'oba olwana n'omusota ebyo bye gukubojja guba gwo tegukyategeera guba gunyiize kati bw'osanga omuntu ng'alinga omugwi w'eddalu kajabangu soka weebuza embeera ki emuleetedde ofuuka ki owakajabangu nti kati Serena Bata bwe yabeerawo nga sipapa musuddewo n'ebirala yatandika okunywa ennyo bambi neyesanga ng'obulamu atandise okubwonoona so kati Abitex yajjira mu ngeri bbiri yajja ne bizinensi ate najja ng'oba malayika omununuzi wa Serena Bata n'asooka n'amukubako enfuufu amugulidde engoye empya amufunidde enju amufunidde emmotoka amufunidde driver netutandika zijjukira bulungi nti oluyimba olwa mukomyawo ku ssiini yali bikalubi ne Chris Evans nsobola okugamba nti Abitex yasooka n'asasula Chris Evans $3,000,000 okuwandiika oluyimba olwo bwe yamala omusasula $3,000,000 n'asasula audio w'oluyimba olwo mu kusasula audio w'oluyimba olwo Serena yatutawaanya nnyo ewa Croach yatutawaanya nnyo ng'eddoboozi lyafa olw'ebyokunywa biri ng'aludde ng'ate abadde frustrated era kata producer Croach atugobe naye eddoboozi mu kufa ne tulwana paka oluyimba lwe lwafuluma nga luyimba luki lulungi kati ndowooza production yawemmenta akakadde production wewemmenta akakadde kati ntuuka nze we nnina okukolera ogwange okutambuza oluyimba gwokimanyi buli radio kwe natwala oluyimba olwo natwalirangako emitwalo 4 mukama wange yampeerangako emitwalo 4 era waliwo ne radio emu mu Kampala gye sigenda kwatuukiriza mannya yagaana okukuba oluyimba music director yali atusaba emitwalo 4 nago oba temugirina mugende
Kalinga womanya Abitex ya muzoleya. Na katulabe utatambule. Nafe bwe tubawe ennyimba tuba tubawadde emirimu. Kubanga ne music akola kinene ky'amaanyi nnyo mu programu zamu. Nemwe mutuzala wazalawo ne tulujjayo. Okay. Era nso okugamba nti okutambuza oluyimba ku station ezekubwa. Kwawe mmento obukadde 7. Wanje. Bwe kuwe mmento obukadde 7 ne tugattako abantu nga ba bloggers. Tulinawo abantu nga ba bloggers abenjawulo. Kati abantu nga ba bloggers abenjawulo by then waliwo ba Ashbakato, waliwo abantu abenjawulo nnyo abali ku mutimbagano ba Matiti aba promotinga online nga buli muntu muwe emitwalo ameka 2 okuyisaawo oluyimbo so oluyimbo olwo ndooza audio mu promotions nga sinagattako kumugula nga sinagattako sente zetusasudde mu studio naye promotions yawamenta 10 millions UT shillings. Okay. Promotions, only promotions. So yatwala like 10M. Then after that, twagera mu shooting a video. Yeah. Shooting a video ndoza video eyo ani yajikwata gaya aliawo bamitoba O0. Aliawo ku Rentebe. Bamita O0 something like that. It was 0 pixels something. But camera twagipangisa bebe cool. Red. Yes, red camera. That's red camera. Twagipangisa bebe cool. Obukadde bwali 3. Kakati no editor bichibi chikujikwata video newe mmento obukadde 15. Video yokka. But awona tuteeka mu sente naye ngate wachaliwo era busente obulala bwe tuteeka mu kunywa kutambula kwambala kusasula driver nali namufunya ne personal manager. Ndi personal manager oyo alina okumbulira omuyimbi ali mu mbeera ki. Yeah. Atambuliddewa because you are our asset. By the way, if I sign a musician, you are my property. Kati property yange mba nina okugiteekake agimonitalinga. Kati nga n'oyo muwala ali kuki? Ku musaala. So Abitex yateekamu ssente nnyingi nnyo era bwe mbalirira ne tuddako oluyimba twalugula ku Jamie Culture. It's a sing and it's okay. Ntambula bulungi. There is another song era twalugula ku Chris Evans. Chris Evans balita leka batulaba nawe ze sifudeyo ananentananina. Kakati Abitex wafuna obutakkanya ne Chris Evans ne baluwa reggae. Era still reggae asasulwa millioni 3. Okay. Nti kati Serena Bata okumufuula omuyimbi atuuse okulabwa bwe mbambala ekitone nnyo alimu obukadde bwa Abitex. Obusoba mubina. Nkubuulira mazima okomawo omuntu yenna yali apromotinzeko ku muyimbi ndowooza otegeera kyenkola ki kyoyogerako kyentegeeza. So alimu obukadde nga 3 nti era bwe nalabye Serena bwe nalaba nga baawukanye mabegaka ebigabo bitandise okuyitingana. Naagala okukubira Serena Bata mugambe nti Wolan okubye nnyo teyankwata. Kitegeera. Nenkubira Abitex ne mugamba muzeeyi tetweswaza. Tukole ki? Kite. Because nze nsobola okutegeera oyo Abitex kyayitamu. Nabagamba omulima bw'asiga emmere aba asuubira kukungula. Bwe guli. Naye kituufu ate nti Abitex wabadde atuuse okukungulira ate omwana we yeekyangidde. Kati ne kimumalako nnyo emirembe ye ng'omuki? Ng'omuntu. Oba alina abamuwugula abamuwabyawo omwana oyo. Njagala okutegeeza Serena Bata. Manyi si kyangu kuyunga relationship. Yeah. Maze kutuka. Serena Bata njagala okutegeezaako mwana wange obuwala. Musajja oyo yali mwangu okugulira abaana b'emmere gw'osooka olya. Nze natambulako n'Abitex. Tuba tudde eka Serena n'akuba essimu ng'alina ebyetaago. Abitex aba nvuga okunzizeeka. Nangamba kwata eri 15 litereko Serena. Bwe twatuuka nze wantuuse nga tujja kweraba lange sisigazzaamu. Ne mwawukana bwe kitegeeza nti gwe musanyu lyo mu Making Star. Waliwo abantu abanyigirizibwanga naye nga tugamba tujja kungula. Abaana ba Abitex nga tasobola basasulira fees nga letu nasasulira Serena Bata.
eyo video eyabikalubi okujiwazi TV's radio kubanzi tulina TV station yemu kwe twagipremielingira naye nga tuwaddeyo bukadde bumeka yali erabwa nnyo abantu bangi. So in that ndi oyinza okuba Serena walabye Green Pastor gendo ogibojje kuba ffenna mu nsi betukolerera naye eno emabega yova toyombye tutunuleko emabega era ekyo nakigaana Jose Chameleon sometimes back nga show kozi byakola stage egudde mugamba ng'olabye kuba nange kyankwatako ne tutunuleko wa emabega tutunuleko emabega emabega eyo kintu kikulu wakolayo biki wagambira nti tobyogedde ebyama osobola okutambula abasawo ninga bwe wotuuka bakubba bubbi nga akasonga katono nnyo kewaleka emabega kali kasobola okumala ebizibu ebyo byonna oba osanga. So Serena Bata oyinza okuba essaawa eno weerabanga kabijja oyinza okuba weerabanga omunene oba oyinza okuba ogoba birooto byo gutali musango ffenna tugoba birooto naye amakubo gano goyiseemu leka kuleka nga ogasuddemu amaggwa kuba okyayinza okugeetaaga ng'okomawo ato kuba omwana omuwala bw'aba ava ewaabwe taleka nga ayonoonyeyo kuba ajja kudda ali obugenyi okitegeera. So nkutwala ng'omwana eyasazeewo okwetongola naye tukuza omutima gwa muzeeyiwo byonna byali mu kukasukira essaawa eno alina obulumi kuba yateekamu kingi ng'akisuubiramu talina kyafunye n'ekitono tekiriiwo ng'akikusuubiramu okukimuddiza n'ekituufu kiri nti omusajja takukungudde. Kati nno wano wenkusabira mwana ng'ow'obuwala Wolan kakane be respectful shegeera otherwise you end up like Rocky Giant. Omanyi gye twakujja sikulangira gye twakujja omanyiyo kubayo tookyo okyasobola okuddayo. Ekirala lwaki bo bano weebali luvannyuma lwakulaba nga ovuddeyo sooka ojjukira akataala akakuleeta ku ssiini. Waliwo abantu abamu nga balinga abasiguze kati kankigeraageranye ku baka abasajja ng'ojja akakasiko mu kyalo n'okayonja ekivubuka ku mizigo ne kijja ne kikola ki ne kikasigula nga ye tasobola kunoonya baki babe. So Abitex yateekamu effort y'amaanyi nnyo okulaba nga Serena Bata abeera kyakola ki kyali. So Serena Bata wekakkanye wekka ogambe nti omusajja ono bw'akasuka sirina kumuddiza muliro kuba alina ensonga lwaki akasuka naye kamuweereze amazzi akakkane. Ono propaganda gw'olimu ayagala kunzita ayagala kunziza mu kyalo that is rubbish, totally bullshit. Tebikola, that is rubbish. Oba anoonya mawulire andi ffe bannayuganda tutera okubuuza ki ekiddako ng'amawulire ogafunye amawulire ogafuna. Waliwo abaana benna bye simanya esefuko awe mudde yeyambudde zimanda kanka kabaliwa ffe tukuleka no trendinga naye there is a question after what next. Oshageera. So what next eyo olina okugyegendereza ennyo otherwise n'omukono ogwali gukuliisizzaako bye gukolima bitera okukwata toganya mukono gwakuliisaako kukukolimira naddala mu mbeera embinge. Omanyi nze bw'ompa omutwalo nga nnina ebiri nyinza obutakonsideringa nnyo wadde nga nsiima naye waliwo eyampa ebbiri nenjala ennuma kuli bubi sobola mwerabira. Ebikolimo by'omuntu eyali akuliisizzaako bitera okukwata. Serena Bata wekkakkanye otherwise nze wano sijja kusukkawo. Abankumira atakumira mpeera tuddiŋŋane olunaku olulala mubeere bulungi mweraba.